obadde omanyi enjogera oba ebigambo ebituufu ebikozesebwa ng'oli mu maaso g'Omutanda? Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula. Bino bye bimu ku bigambo oba enjogera entuufu ekozesebwa nga tuli mu maaso ga Kabaka. Wano mu Buganda tugamba Kabaka tasika, wabula tugamba Kabaka alya eŋŋoma oba alidde eŋŋoma. Okukyala kwa Kabaka wano mu Buganda tukuyita kulambula. Abaana ba Kabaka bayitibwa abambejja oba abalangira. Okukyala ewa Kabaka wano mu Buganda kuyitibwa kulanya. Bwe tufuna ekyokulya ewa Ssaabasajja tugamba nti Ssaabasajja agabudde. Okufa kwa Kabaka kuyitibwa kubula oba kuzaawa oba okuggya engabo mu mukono. Ebirabo ebitwalibwa ewa Kabaka biyitibwa makula. Omukyala wa Kabaka ayitibwa Nnaabagereka. Entebe ya Kabaka eyitibwa Nnamulondo. Omulambo gwa Kabaka guyitibwa Njole. Eŋŋoma ezikubibwa ewa Kabaka mu ssanyu ziyitibwa Mujaguzo. Okuwasa kwa Kabaka kuyitibwa Nkanamu. Kabaka bw'afiirwa tugamba nti gunsinze. Okweyala mu maaso ga Kabaka tukuyita kusinza. Enju omwaziikibwa bakabaka eyitibwa Muzibwazaalampanga. Nkusaba subscribinga, teekawo ekirowoozo kyo mu comment section wansi awo, awangaale Maaso Mogi.